Mama yankiza mama agenda okubakula era nga nkyali muto mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe muzeeyi yafa atadde emikono gya mukama n'agamba amabujje gange gaago taata gwaliibwa era tukuze kubanga okuleka wakati muzeeyi yaleka n'emyaka maleka n'emyaka 27 sinafuuka maama ne taata mbasuubiza ne maama ena gye muli mwandeka mu bulumi naye mkuze mpambana ese kunyiga n'okaaba leka sitaasa hamugambye emwana wenzijanga ntangobanga Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde wa bakasitoma mulimu kigwokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.
nze kubo, nze mazima, nze mulamu. Wali abantu kitange wabula ng'ayise nze. Olunaku lwaleero akaseera kano tukenyere nga tukuŋŋaanye kusabira muganda waffe, taata waffe, mukwano waffe, ejjo wagana waffe, Pawulo waffeero, tuva ku maaso Omukama Katonda obulamu obw'ensi nanyazibwako obwabujjo okujjukirawo wano Omukama abalabaazi abalobozesa obulamu bwabwe ngaffe bukyali abalamu kifukakatako ogenda maaso okubasada. Buli kimu oba kintu kibaako obuki n'obudde bwakyo. Waliwo obwokusika, waliwo obulala bwaki, waliwo obulala bwakaloya. Okay, olwala obubokka okusiga abasajja bamaliya okukoola maliya. Waliwo obudde bw'okukoola abasajja bamaliya. Ate waliwo obudde bwaki obw'amakukula. Kale amazima bw'okusiga si kitenda nti okwata ku okoze ki okungudde walina
amazuka mu Yesu Kristo. Era okuba Yesu yatugamba nfu mutulie hata matumelele ongana kufanya mtabani kwa mjamachile jamu aku msala atuwe choka agenda kuzoka kumulopeka olosaku na wano enene yokusuya tunakitegera mwenawe akukole yagana nako ekibango lakye timakitegera nako era nokuyazukira timakirizaako
bangi abali makomera pulezidenti asiiba akyogerako era mbasaba bannange ensonga eyo tusigale nga tukitwala mu maaso tubanje bannaffe abali makomera abawambibwa nga tumanyi n'abawambibwa nga tukola ki nga tetumanyi nga maliriza ebigambo byange bino nga kansala w'ekitundu kino njagala era njanirize abakulembeze bannange bonna abali wano okusogera ddala njagala bakansala eno kereziya yenkuzizza eno kereziya yempeeredde abasaserdoti ba wano be bampeerera era njagala okuba naye tuli mu nsi etamanyi nti waliyo abasula enjala n'abateekula ku redio ne bagamba palamenti bagezi ne bagamba palamenti mulimu abakozi abafumba emmere 92 kyangwasiza ennaku pulezidenti waffe nti ffe nze nasulangako n'enjala nga siridde naye singa abo abakozi 92 abafumba emmere kubanga right honorable speaker of parliament yagenze n'atugamba nti emmere ebeera yaffe ffenna weewaawo nsaba mikwano gyange singa baleetako abakozi 10 mu makinde muno mu makinde yaffe banayitwaniridde bulungi naffe ne tuteekawo charity ne twewaayo ne tubayambako ne tubafumbirako ku mmere tuli mu nsi nga gavumenti teyeetaaga kumanya oba oli mulekwa tuli mu nsi nga gavumenti teyeetaaga kumanya oba walidde oba tewalidde tuli mu nsi nga gavumenti teyeetaaga kumanya oba wasomye oba wasoma oba tewasoma mikwano gyange nsaba twebeereremu mu kalulu akaddako tuli mu nsi nga nabadde mu conference gye nabaddemu eggulo ne bagamba abatembeeyi bali 15,000 mu makomera tewali amanyi oba famire zaabwe zirya oba tezikola ki tezirya mikwano gyange twebeereremu protest vote is the answer. God bless you. oluyimba lwa Kampala bweyogera Kampala yogera ku buyonjo nayogera ku ekibuga bwe kitambula ebintu ebyo olwaleero nga tumujjukira mbadde mbasaba baganda bange twefumiitirize ku nnyimba ze tuleme kuba nti twazze buzzi wano twazze twagenda tumusabira bwe twamusabidde n'olwekyo omuntu yalina yali omusomesa ow'ekikulu ekyo manyi kendi musomesa bye yasomesa bye tulina okulowoozaako ennyo n'okujjukira ku lunaku nga luno twaliyigirangamu ki bw'aba yasomesa ku buyonjo tubeere nga tujjukira obuyonjo obwo bw'aba nga yasomesanga ku bwenkanya tubeere nga tujjukira ku bwenkanya kubanga olwaleero bw'oli enkya toliiwo naye byewakola nga okyali mulamu tunaabijjukiranga olw'obulungi bwabyo oba tunaakujjukiranga olw'abantu bewasiba ne bewatulugunya twagala tubeere nga tujjukira abantu abatugasa sebo Mr. President bwe tutugidde n'olwaleero mu Makindye era nga abantu bakyabayisa bubi bakyabakwata era nga kyemmanyi ne mmeeya ananjulira n'akasente kakyali katono kasasira ali mu bantu awatagenderera kusabira kafeero kubeera wano pulezidenti abeerawo buli civil faaza Pawulo atugamba nti buli muntu yaweebwa ebitone bye era nga bw'okiyigiriza nina bakyali bange 2 kati tebakyaliwo naye buli mwaka bajja ne bambuuzaako naddala nga waliyo ebitaataagana mu maka gaabwe njogera ne Mulimbwa Muwonge njogera ne Pawulo Kafeero waliwo oluyimba lw'omwana w'omuzungu waliwo eyankubidde naye bwe mbalaba wano abasatu bwe wekka gwe okyaliko ani addako ne mugamba definitely mmi nja kubasaba Mulimbwa yajja 2 weeks back ng'alina projekiti gayagala bikole enabadde ngenda okwebaka nekoola Pawulo ne mugamba tugenda kukusabira abantu mbagambe ki teyazze
zisaawa mwenda mbeera ku TV nga ndaba lwesolange bwe nazzeewo naŋŋamba sapula ezo zonna zonna oziraba z'olina ekisooka ŋambira kibuuka ne Ssenkubuge nti baali mikwano gyange nnyo era bakyali mikwano gyange nnyo naye nnoonyeza sapula eya bbulu bwe mba mugenze okunsabira nange nja kubeerawo mbasabayo ekikolwa kya sapule kimu kyokka ku sapule eyo era baganda banywanyi bange mubaganda sapule eyo mugyetikkanga ne mugireeta emasaaba ndudde okufunayo ku sapule ebyo nno byetugenda okukola ekirala kyabadde ky'abaana abaana nsinga nnyo okuliziganya ne Noelena nagamba abaana abo bagambe ne bwe baba sapule tebaagala kukisoma wakiri babeerenga naye awaka oba ku kitanda kyabwe emitwetwe abatabani bange ne bawala bange ebyo byebivudde ewa Pawulo nsaba Sebufaaza tutwale ekikolwa kya sapule sapule eno ye gye yeerondedde mu nnyingi ejo ze mumanyiza nnyingi ennina ebyeyagadde era nsaba mukama wa pulezidenti wajja otukulemberamu kugitwala emasaaba nasoma mutudde munasoma muyimiridde obanga musitamye mu linnya lya paati n'erya mwana n'eryakume mutuukirivu kitaffe ali kukuba erinnya lyo litiibwa obwakabaka bw'obujje lyeyagala likolebwa mu nsi genda erubaga ne bakusibirira sappulo bazaali 40 maama Maria akugamba nti obuwanguzi bwo yabulina kati kanzireyo ewa mukama wange neru mutwale n'enkayana nene ku baana ba Paul Bafeero mama bisinga bakubuulizaako nga ngamba nti oba abaana bamakayana babasimuleyo bamusumuleyo bafune eddiini for the first time naloota kufu Paul Bafeero yajja naŋŋamba kiriyale Ssenkubuge biveeko ne bwe nnaavaayo ddiini ne bagijjako era wajja kubaawa bagamba abasawo bamubiridde bireke saagala kwogera leero nze mutima gwange guli wansi nnyo kujjukira Paul Bafeero mwebale abazze okumutikira yali musajja nno w'amaanyi omulundi guli twali wano ne pulezidenti Kyagulanyi abantu baliwo batono. I felt so bad. Ningamba ne bwe tukola nnyo abantu batwerabira ne batufaako ku luno mweyongeddeko nkakasa lwe tunadda ate tujja kubanga tweyongereddeko ddala. Njagala kusoma ffe twali tutandika okuzanya emizannyo ekyawangula abalabi kubanga twali twasoma nnyo ne Matovu Joy ne Andrew Kibuka kati nga tukootinga abawandiisi abatusooka okuwandiika ba Shakespeare. Nothing is but fair is the fall. Look like the innocent flower but be the sharpened. Nga tukootinga William Shakespeare nga bagamba bano abaana ebigambo baabijjawa. Great writers don't die. Njagala tuyige okwotinga abawandiisi abafu abaakuno nga tubajuliza mu mboozi zetunyumya kubanga they do make a lot of sense. Mbadde wadde mbuuza bigenda maaso kati ebiri ku social media Kafeero bandibadde bamuwaayiriza ki, bandibadde bamuvuma ki, bandibadde ayanukula atya, yandibadde asirika atya. Nejjayo ekitabo kye nsome oluyimba baluyita tusuza emyoyo. Abayiiya ennyimba muziwandiike mukikube mu bitabo. President, ennyimba tuzeetaaga mu bitabo so that we may quote you for future generations.
oluyimba nosigenda kutandika nakolayo omukolo gw'okusoma ennyimba ze nga tuli ne Kasabi omwana w'omuzungu nengamba kugenda kubeera kula Bonita nebakabakubira Kasabi nagamba sigenda kubaawo nembisa zaamu naye abakulu abamu nesibagamba sawa zigenda okubeera emu newabankubira esimu nagamba ndi wano na Bonita ngenda kusoma oluyimba bwe yagamba ab'emikwano n'abayimbye negamba twabisazizaamu eraga asooka siyaasa n'avuga emmotoka ze n'addayo ennaku ze yali abeera kapeeka okay kigamba bwe kiti kyenatidde tusuza emyoyo kyenatidde si bantu bano nekanze bumu mu myoyo gye balina naawe bazuulemu enjawulo bonna bwe twawuliza ku bituteganyiza ne mu byafaayo jjukira Yesu Kristo olukwaba alumyamu ku mmeeza ye nga bw'atuuza ebyo byabakoleza ddala mu kimu laba bwe baamala okumutega ne bamuzingirako omutwe engule y'amaggwa ngewawumbuseewo agamba bwe kuba kwe kusiima kwa Mukama ekisa ekingi benkikoledde mu buzibu n'embanga endogoyi nga buli wenzira nze nannyini mufu olubeerera nenkwata nga wawunya nga buno obulumi ge magoba gemumwanyiza nsaba obuyinza bwa Mukama gye mubijja babumuperekerezengako sitera kwanukula n'ekino kankyanukule tubadde lwakati wano waliwo engambye tewaliwo abaana ba Pawulo byawulire nga bagamba nti twakola show enakivubo sitatafu ne tukuŋŋaanya sente nnyingi nnyo famire ne tutagiwa twali twagala nnyo Pawulo Kafeero njogedde nnyo kigenderedde naye naatera okumuliza temutya twali twagala nnyo Pawulo Kafeero naye agenda okufa nga tuliranda kibuka ne mulira nga ali ku simu aboyaana akubira gurupu ye tukoze tutya ebyuma bye ne mugamba Andre Ben Kibuka unfortunately our friend is dead kakati Pawulo Kafeero yali taza kutogera ku kigambo ekyo kubanga gye twava naye amanyi era bye twakola naye abimanyi so twakikola omusajja bamuyita Sali yalina ebyuma manyi emujesali Sali Rasmi Sali basajja nze gwe sikakasa ndi musajja Buganda bwe tuba tuyimba nti ekitiibwa kya Buganda kyabadda weewunye tetuyimba kya Kabaka yekka tetuyimba kya Katikkiro tuyimba gwe omuntu wa bulijjo gwoba weeyimba nti ekitiibwa kyo kyavadda mubanga ogenda kugeya banno ogenda kubayisa mu maaso ogenda kubavuma ogenda kubawaayiriza ogenda kutabala bawo ekitiibwa ekikyo kiri tweyanziza gye tweyanzeege nange kanneyuge kuwogeza abalala bakansoose ne pulezidenti wange sebo banange munseero zisirina na kyenjesunga ewande essuubi ewaffe walala si wano omutima nze wano ndowooza nze oba manyi waliwo manyi maama nze nali mumanyi olina omutima abantu bangi bansaba abaana ba mukwano gwange tetwabeeranga nabo bonna abakyala baali bafumbirwa nabo abalala nga bali eyo buli mwana ng'alina omuze gwe nembawo abaana naye mu bantu abatuukirizza obweyamo bwabwe n'omukwano mwami Sserikubuge nekyabuganda kubanga omwana bwomujja eyo buli omu ajja n'emize gye nzijukira Aisha Banantya omwana mukambwe akwata amagirita n'asala abaana naye ku lw'omukwano gwa Pawulo ne bwana abasala njanga mujjako ejirita ate mubumbirire naye ng'ayogera ekyo omwana muto ogamba bana twalondanga balonde gye twabajja ne banne mwebale nnyo mwebale okwagala mukwano gwange mwebale nnyo mwebalire ddala
tusobole okumujjukira ssebo mukama akuwe omukisa webala mukama abakulembere gamudde ewammwe abalamu egwakwatidde bbendera nowelina korin kafeer nasari zaaliko omukyala naye mugenzi naapijja olivia kulekwa talaba abatalina mama abatalina taata bagaze nafuka mulekwa galina emyaka 9 ne mama yankuza mama agenda okubamukulamu era nga nkyali muto mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ffe muzeeyi yafa atadde emikono gya mukama n'agamba amabujje gange gaago taata gwaliibwa era tukuze kubanga okuleka wakati muzeeyi yaleka n'emyaka maleka n'emyaka 27 sinafuka maama ne taata mbasuubiza ne maama ena gye muli mwandeka mu bulumi naye mkuze mpambana ensi ekunyiga n'okaaba leka sitaasaha mugambye ndi mwana wenzijanga ntangobanga mwajjange katwe waliwo omulamu wange kibirige makuleti ng'afudde ng'ebitiibwa byamaanyi bannabitone ne tujjanga okulaba emizannyo ndiwulira abaana ba kiwungu obuyimba bwa rosias nga bannabitone bamaanyi Mr. President tera okugamba bakyamadde bano nti gwe wakulembera abanno nga wokulembedde era okununula eggwanga wakulembera banno awasanga teri munnauganda ajuza kisaawe bakayimbira nga kumala kwekunganya mu kigunda naye pulezidenti ne banne nekitabani kyaku saka oyagamba tukiyimba wabakulembera ne mutugobera wano bawira olwobwongo ne mukuba emiziki ne mukyusa industry. Mr. President, dikiteeta tawadde bannabitone kuyiiya abantu oluyiiya bagenda ggulu okufuna ssente tebateeka mugongo ezambe olunga lugenda nawola ofunga lugenda obuyiiya bwe mwalina nakyemalira akumazimu olwokuba nti kati omuntu ayimbamu nga bamutwala ggulu gaafuna ssente tujukira muganda wange senkubuge nalosiyasifeka tutya nokubasente naye olwokuba ggulu etufuukidde ggulu olwedde ebitone obulumi obutubulira nga ffe abakulidde ebitone naali bayimbiddemu naye kusaba kuli pulezidenti yakwatako mu mulenya masimbye emiza munyumya mujjukira abaali naye ffe twalabanga ebitone nga kafeera ali Hollywood sebatanga ali kwaperanga ate nga bonna bajjuza kafeero nga ye katonda kye yali asinga kubasudde yalinamu kadrama obustage n'atandika oluyimba nga wawulira nga bwe nalaga nti nja kukyusa ate mu lugendo okudda Tunafurahi sana kupata chance kuwa na wewe pamoja kwa maombi ya Paul Kafero, na tunashukuru Mungu kwa maisha ya Kafero Sirwogedde. Baganda bange tukunganye olwaleero fenna okutukira Paulo Kafero. Kafero fenna ine engeri gyali yatukwatangako mu ngeri ez'enjawulo. Abamu muli ba mukisa kuba muva mu Kafero yennyini, muli baana ba Kafero. Abalala muli ba mukisa nga manyinaze Robina. Akagero nasooka okuwuliza ke bayita muvubuka munnange ng'akayimba word for word kuva katandikidde paka ekakumi. Era Katonda nga bw'agaba emikisa, nze mbadde n'omukisa obulamu bwange bwonna. Aba omuntu gwegomba ennyo ate bw'akwana sisitawo. Kati nzibyo nge byali bitiri kubanga nsemberera Kafero gwomanyi okubeera nga weegomba nnyo Bobi Wine nga Selecta Devi we yali anegomba ennyo ate agenda okusanga nga nkwanya ebbabi. Kakati naffe bwe twali era nenfuna omukisa okusembererako Kafero. Yali musajja wa byewu nnyo, yali musajja wa byewu nnyo, namuyigirako bingi, nafuna omukisa okunyumyako emboozi naye. Mu bulamu bwange mikwano gyange gibadde kisinga
gibadde nga gyensinga nnyo emyaka era yaliko bingi nnyo ebyokuzimba ennyumba ate Uganda eri Kampala zimba ennyumba ng'osobola okuva mu kibuga n'oddayo n'okomawo ne bweba eri wala etya n'ebirala bingi nnyo byesijagendamu. So tutendereza Kafeero ffenna twakonekitinga naye ku levels ez'enjawulo. Muzeeyi Aloysius Matovu Joy ne Ssenkumuge bwe bakunyumiza Kafeero oyinza okulowooza ate be baali basinga omwagala. Abaana be bakunyumiza Kafeero ne bwe bamunyumyako mulabye nga bayongera ezziga bisirikirwa bakunyumiza Kafeero n'abalala bangi nnyo. So twebaza Katonda olw'ekirabo kya Kafeero agenze maaso ng'akwata ku bulamu bwaffe paka olunaku lwaleero naye nga tukuŋŋaanyerera okujjukira Kafeero oluvannyuma lw'emyaka egisukka mu 10 nga tuvudde ku maaso. Nsaba ffenna twebuuze naddala bannabitone nti Kafeero singa aza okuka essaawa zino n'awuliriza bye tuyimba nga tumutendereza olwa bye yayimba ne bye yatusomesa n'ajja n'awuliriza bye tuyimba mulowooza abeera purawudi atwenyumirizaamu? Mulowooza atwenyumirizaamu? Manyi nti ebiseera ebisinga tusobola okwagala abantu ebitwendereza Yesu Kristo paka nga kituuse okukola nga ye. Buli mwaka wabeerawo emisa ne lectures bapolitician n'abakungu bonna Musinga Eddamuzi ne bajja ne batendereza Ben Kiwanuka omusajja Amini gwe yawamba mu droni z'ebiseera ebyo ne batutulugunya talina na malaalo ne bamubuzaawo nga boolaba Kibalama nga boolaba Ddamulira n'abalala bangi ne bajja ne bamutendereza ng'omusajja yalwanirira eddembe ly'obuntu ng'omusajja yawambibwa nattibwa ne bamuwaana nnyo paka ng'otuuse okubagamba abaffe okutendereza Ben Kiwanuka. Si mu bigambo, ekintu ekisinga okutendereza Ben Kiwanuka kwe kukola byali akola emirimu gye ne gigenda maaso n'abamulamu muffe. Kati kyekibuuzo ekyo kye tulina okwebuuza si ku Kafeero yekka ne ku banne ne ku banne n'abalala ddala batwenyumirizaamu. Ngenda kwogera mbakenkule naasibibwa ekomera teridda n'omunobbi akyatunula yeesowoddeyo kyamusibye era akinyumya nange ndivaayo ne balangira ate olulala oyo yali basuula naye ebigambo ebyo bayimbanga n'amaaso ge batukulanga bayinza otwenyumirizaamu olunaku lwaleero. So nga tutendereza Kafeero nga twenyumiriza mu mirimu gye nga tulaganga bwe tumwagala. The best thing okulaga nti yali w'amakulu era obulamu bwe bwali bw'amakulu era twandyagadde okulaba abakafeero bangi nnyo ne mu generation eno kwe kugoberera omukululo gwe nga tukola ebyo Kafeero bye yakolanga ebyamufuula ow'enjawulo bassebo ne bannyabo. Akyusiza obulamu bannange ba artist muli bagezi nnyo. Omusajja omu yagamba era nkiddingana nnyo nti a civilization is not complete without its art. Art is the highest form of intelligence, of expression of human intelligence. Art ye level ekyasinza okuba ya waggulu eraga amagezi g'omuntu. Ba artists muba bagezi nnyo muba basomesa. Ffe generation yaffe nkakasa bangi twandifudde siriimu ne tugwawo naye emizannyo nga ndiwulira emizannyo nga gampisi gye gyatukuma nga tuli balamu. That was the power of art. Otherwise, twandibadde nga twafa dda. Art w'ennaku zino agenda kunakyalinga atya bano abaana abaddawo. Era bwe banaakula ne batuuka mu myaka gyaffe banaaba basireevu mu nsi yaabwe oba banaaba n'eddembe lyabwe. Bassebo ne bannyabo mu mirembe gya Mobutu Sese Seko ne Congo okulaba nti yasirana netuukaawo abasajja ab'amaanyi ba Luceru batabule ne ba Franco omulimu gwabwe gwe bakolanga kutendereza kuzina Mobutu Sese Seko kukuwaza bbanga ye katonda w'oku nsi kubanga tebalowoozezza the power of their art. By now tewali artist asobola gamba nti temumanyi maanyi ga ddoboozi lyammwe maze bagamba nzeese kubuga emizannyo gyammwe ndiwulira y'ensonga lwaki tetwafa siriimu mu generation yaffe. Tenjagala okubuuza mwe ba artist ab'omulembe guno nammwe bannakatemba ab'omulembe guno n'abalina amaloboozi ebigambo byammwe n'ebikolwa bitaasa generation eddako bitaasa eggwanga lyaffe okusaanawo.
gye tulaga mulabayo muwuliriza bulungi okubuulira kwa Father Sebyala. Ensi yaffe tugyagala. Mukimanyi nti wagenda kubeerawo 2040 ne 2050 ate nga abamukumwe mujja kuba balamu mpozi mufe. N'engeri gye tulivingamu obulamu bwaffe egenda kuba yankizo nnyo ku bulamu bwe tugenda okubeeramu. We tuli nammwe mulabawo ekyennaku nti twatuuka mu nsi nti bw'oyogera amazima olwo bagamba bufuzi byabufuzi, naye bw'osaamu oluyimba lwa Kafeero olwogera ku mbeera tumugamba nti Kafeero munnabyabufuzi. Lwaki? Kubanga abatufuga baamanya the power of your voice, baamanya amaanyi g'eddoboozi lyo basebo ne bannyabo, ate tebaakomaawo. Katonda agenza transforminga tugenze tuyigira ku babasudde nomanya nti osobola okwogera bino ebintu eby'amaanyi. Naye nga muzeeyi waffe bw'akyogeddeko ate ffe twafuna omukisa ne tubuukirawo nti n'okusoma bw'osoma ate obeera mwogi nnyo. Y'ensonga lwaki mu ba artist bwe twazaalibwa bakafeero nga tebatulabangako, babasudde nga tebatulabangako, naye ne batuzaala nga bayita mirimu gyabwe. Ayambadde atya? Ayambadde atya? Ayambadde costume. Naye singa kati Kafeero naye ali ku risiki yakwatibwa nga bagamba ayambadde byamagye. Nga tuli wano nga tuli mu kusabira Kafeero ba artist bannange, njagala mbategeeze nti order paper efulumye, baagala abafulumu baleeta etteeka erikkiriza amagye okujja ne bakwatakwata ali munnamagye ne bakusiba emyaka gyonna gye baagala. Ekyo bakikozesa okuziba emimwa gy'abantu, kubanga bakwata bakutwala mu kooti ey'abantu aba bulijjo, omulamuzi aba wantu wa bulijjo, oyimuka ne weewozaako. Ne mu kooti y'amagye tewali looya n'omu, nina gwalonda gwateekawo, era chief justice mu kooti y'amagye ye Mwai Museveni. So bw'osangibwa nga weenyigira mu nsonga zonna ezaagala okukyusa eggwanga mu ddembe, mu mateeka ng'amateeka bwe googera, bakwata ne bakusuula mu ki? Mu kooti masho. Olunaku lwaleero Eddie Mutwesi ng'ali mu kooti masho naye tebannayisa tteeka eryo, baagala diyisa. Ne bwe twogerera kati ne muganda waffe Nnowamutwe bamuwambye tetumanyi gy'ali. Looyo w'amanyi okuba ebusooka gwe bayita Mudyobole bamuwambye tetumanyi gy'ali. Abafuna omukisa ne bakomawo tebalina njala, bakomawo abamu babalaayi, abakyala nga babukutte bassewo ne bannyabo. Mubimanyi ate mwe ba artist mbibagamba kubanga mulina eddoboozi ly'amaanyi. Naddala mwe bakadde baffe, mwe bakulu baffe abalabyeko, abamanyi nti byenjogera seerogoza. Mulabye ku nsinga ekyuka, mulabye ati wakyusiza South Africa, ati najja Mandela mukomera, mulabye ati bwa transforminze. Mwe mwandibadde mu kusinga okimanya si bano abaana abato bakingisa, yali tannaba na kuzaalibwa bino we byabeererawo. Kafeero yamuleka nga muto. Bwe twogera ku common good twagala tuteekewo ekintu ekiyamba ffenna, kati kigenda kuyamba gwe nti nze nnumbi ya nizi ndi sitanzi ndi seefu, naye nga n'omwana ali ekyannamukaaka ayagala okubeera nga gwe ng'ebirooto bye biri valide. Baganda
20 nembasaba kyembambasabye yandeka abomunampa ekyo kyembankoze eki oba bantu 10 mu bantu 10 ne bampa kyembankoze eki era nga lekaseberiddeemu wakiita kyensaba kiri kimu mu sikwabo gyetulimu twagala okubeera obulungi ensi eno Katonda yakola ki ate kiwaliwo ataawa gyava taliwo Katonda mutubeere mu mbeera ki ennungi kalaba tuwala osikwabo when will it come kirajjabirabirabi ebyomukama yakola ki yabimanyi naye mukama ayamba oyo akoze ki eyayamba katyembasaba fenna okusaawa eno oba oli musiraamu oba oli mukatoliki oba oli faaki oba oli mukulembeze wonawona wona buli lunaku teekanga pulinsipo musaalazo ekirungi kisigala nga ki ekiri kisigala nga ki ne bw'okusiigako ki akasigo ekisembayo kasabwa mukisa nze ndi muminsane nga papa waffe bwali omuminsane musibiraki Agustine naye muminsane nze ndi muminsane mu kibiina ky'abatume ba Yesu mutu tuwaita apostles of ebina bingi mu church ey'obutuliki abasaserdoti sisters brothers naye ffenna bwe tuweereza omugogu Katonda waffe ali omu kaakali nga kyensabanga singa bwatukkiriza gwe oba omu kubanga gulupu kubanga family oba onawola buli lunaku kumakya naki ekawungeezi n'osaba naye nagenda byonna maaso omukama ye yabatwa eki ekkubo erituusa bwetwagala okukola ki okutuuka osabire principle n'ekibiina ekyo kyolaba diga kisobola mukama kayagadde okituusa tutagala okukola ki kambuze mukkiriza kyembasabye kimwa ne kristo omusabiramu nga kumakya nekawungeezi nti abasasasa abanjigiriza bangamba with God all things possible kati ekisembo kikiro kyetuliko wano tekiri mu nzikiza kirimu ki omwaka oguwedde tikufukirutya nekakwate bulungi nze mbasembabule ewasibuka amata n'omubisi gwaki amata n'omubisi gwaki ne bwolabe okwekyalokutuka esembabule waffe otasula mu kyoja tomaka okwete waliwo omugagga musajja muganda yafuna yateeka mwavu nnyo n'afiira mu bugagga obwekika ekyaki abali bana bamumanyi obabamanyi bamugamba lawulile kakijja bulawuli lule kati nga limukambala neŋŋenda mu kyalo okukola ki okuziika bwetwakuziika Bishop Masaka yakulembera omukolo gw'okuziika omukristo oyo yakusi bulungi nnyo nga twakita kirungi nnyo olunaku lwakutaano kyalo mwezi asula mu kyaki ng'akola ki ng'asaba okuyamba abanaku kugamba yalina ebitone bye ngayali okuwa n'alikozesa mu bulamu bwe sajja oyo n'afa ngagendayo okuziika naye mubulye olw'obuzi bw'abantu baatemayo kasatu ez'ebitooke ez'olusuku okusobola okusaawa ki etenti
Kazima kunoneni nenda kune na aliwana tasobola kuwulira tenti ezikola ki bwe baamala maiki eri wano abantu boogedde olugoya lwali bangi baabayita groups olwa nuuku olwa NRM olwa DP olwa banjalaiboogira babooti olwo nga balokwogera kalomukwa amabugo dakika bbiri ng'onaakola ki addamu era dakika ki ntono olaba ng'onaddamu naye waliwo wanuuku era yimiride bwati nga newaliwo ono omwewa palamenti ewayaweamuta Alifa omanyi Alifa aliwa sekikubo ng'aliwa aliwali nomula waliwo amalanga amazi basatu kakati nokwogera ng'olebera n'amakubo akoze ekiro mukola ki okuweereza bwe batuwamu babiri basatu ne batuuka ku namuka oba kristo omanyi namuka nagalabonananga ekyalo nnyo okufiira obwabirawulule yakyalibwa nnyo era nzali mwana owange ne pulezidenti wange atumye embuzo obwakabuno obufiirwa Sentamu Robert Kyagulanyi ekyo nabukakiima namuki nze eryenzaalibwa nasibeerayo era ogezi nalwo muki omukolo okufiirwa kuziika olininde wewansine natumulula ensi nga bwali babaniza pulezida olumutawana abantu bayimirira ne bakuba mu ngalo ale bayimirira tenti yonna neyimirira balola kulumyewunya inamalera omukyalo but the truth is era nibayira okumanya nenjogera kubira tunamukka tebaziika nawuli lumbe neyogera nekyavaamu okuvaawo the only solution ekyasikadde kutwala ayiti tebakola ki ono omulaba omutaliyo ani akawoyo neyekawoya yeryabirako naye ekigambo atutoetakola ki era teyakola yava ono muvinagenda bishopu nafugamira nabirako naye obubaka gyebwakola ki bwano wange sikubonajja nayira ogezangu okwogera nga tukola ki oba kyeminawulya neyava akawaleza obukadde bamukalemeza oba balutaano ekyo munagekigire bwaki naye eyaaaaamuula kuyakyekirala wabula natya nega nekyebagamba si mwe mwekka naye ensi yonna ekoze eki erimiridde olwabugamba seeto ate nga gyenyogerako sija amasaka tawuna byeri mukyalo mukyalo wenyenenini n'okutya nakola ki natya nemuyita katimba palish omugama abeerena ubakeko tebalina mmwe ennaku zonna bisewete tugende mu ddembe lya kristo aleluya
Tuzze okuŋŋaana okujjukira omwoyo gw'omugenzi Paul Job Kafeero era n'okumusabira kubanga kye yali asinga okwagala. Otunula mu nnyimba ze ne mu mbeera gye yayogererangamu ebigambo ebyalinga byakubuulirira. Era tujja wano si kubanga twali tumumanyi nga tumuliraanye ennyo, naye kubanga twali tumuwuliriza era paka na kati ng'omwoyo gwe kubamu guyinza okuba nga gwafa naye kufa abamu mulamu kubanga buli twagala okwebuulirira buli twagala okulaba embeera yonna ng'embeera buli embeera weeba etabuse. Ffe abakulembeze naddala tutunula mu nnyimba ze ne tuddayo mu bigambo bye ekirungi yawandiika ne tusobola okwebuulirira era ne tubiwuliriza. Tumujjukirako okubugiriza empisa wamu n'okwagala eddiini kye tusinga okumujjukirako. Kyagulanyi Ssentamu atugambye kubanga kino akirabye Makindye erina ekifaananyi kyeraga naye n'abakulembeze bonna aba National Unity Platform ageza nnyo okutugatta awamu. Atusaba tuleme kuyombagana wadde tuvuganya ebifo bye bimu, asaba tuleme kulwanagana kubanga akimanyi nti enkya buli omu agenda kuba wa mugaso eri munne wamu n'ekibiina. Atujja nnyo wano bwe tulowooleza ewaffe wansi nti ekifo kyenjagala n'atwala ku ky'eggwanga eddene erya Uganda n'ebigendererwa byayo. Father naye ayogedde ensonga ze. Mwebaza Father Sebyala nti ayogedde ebigambo ebirungi era tubitutte. Era ayogedde nnyo n'atugamba kyensinza okukwata mu mukama wange tusabire nnyo pulezidenti waffe kubanga enseekeezi ab'enkwe bamwetoolodde buli omu alina kyamwagalako so tulina okumusabira ku makya n'olweggulo nga Father bw'asabye. Erinnya Lubalwanga Charles olunaku lwa leero tuzze okujjukira message okujjukira ebigambo omugenzi Kafeero byayimbanga. Ebigambo ebyo oba message yawanga etusomesezza ewabudde oba ekiteerezezza society. Era tubadde tuzze nga tukulembeddwamu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tulina okukozesa message eyo okuba nga tugitambulirako n'okulaba nga tutambulira ku nsonga entuufu. Abayimbi nga wobalaba bonna saawa zino bali mu kulaba nga buli kimu kye banoonya bo bagenda bugenzi ggulu. Ne tugamba obuyimbi mulimu obuyimbi neera buyamba okusomesa eggwanga okulaba engeri eggwanga eritambulamu. Twakirabako ng'aba Bob Marley, tukirabako ng'aba Lucky Dube bakozesa okuyimba okukyusa eggwanga. Nga tuli mu kaweefube nga tulaba eggwanga tekyatambulira ku mateeka, nga tuli mu kaweefube nga tulaba ekiwamba bantu ali buli wamu. So tukubiza abayimbi bonna okukozesa ekitone kyabwe okulaba nga bazimba Uganda, okulaba nga Uganda esobola okutambulira mu mateeka. So neera ye message His Excellency Robert gy'atuwadde, ffenna tukozese kye tulina, ffenna tukozese ekitone kyaffe okulaba nga tutumbula enkola y'amateeka. Kyobalaba nga nze akulira abakozi mu Makindye mu National Unity Platform Party mbadina okubeerawo. Si kugamba mbu nali ninaanye nnyo, si kugamba mbu yali mukwano gwange, naye olw'okuba message yawa ng'esomesa bamusaayi muto yasomesa generation naffe abaliwo kaakati tukyagitambulira. Kusigadde erinnya Luba Charles, sipiika w'eggombolola. Nze Celeste Kasule tuli wano mu kujjukira mukwano gwaffe Paulo Kafeero. Mwinako ekyafaayo nti nze naye twatandika olunaku lumu omulimu guno. Ennyimba zaffe zaasooka zaafuluma olunaku lumu, companies ezakyuka oyafulumiza muvubuka munnange. N'olwekyo kibadde kinkakatako nkwerekereza byonna okujja okubaawo nga tumujjukira. Ate kya muwendo nnyo, si bantu bangi nnyo, abagenze bangi naye abajjukirwa batono olw'ensonga nti ebibajjukirwako, naye ye omulimu omulungi gwe yaleka. Ensonga lwaki abantu bavudde bonna ne beerekereza byonna ne tujja okubaawo. Nze natuuse nakiro nga nabadde ku mikolo mirala ne njirekayo
nenjija kubanga olwaggwa saasobola kubaawo. Era neebaza bonna abasobodde okubaawo ku lw'akadongo kamu, mikwano gyaffe bangi nga sina bayimbi b'akadongo kamu, ate nga kimpadde essanyu nti ne bamusaayi muto bazze bangi, abamu nga n'okumulabako tebaamulabako, abalala baali bato naye era olw'omukwano gwe yaleka basobodde okujja ne babeerawo. Ekyo nno bulwadde kubanga bwe kibanga tusobola okujjukira ebintu bingi nnyo ba Bob Marley baafa dda, naye ennyimba tukyasobola okuzijjukira, abantu zeeyagaliramu ne bazeeyagaliramu. Naye bwe muba nga musobola okuyimba ennyimba nga ziweta amakoona 2 nga luweddeko, nga nze nayimba paatu mu 89 n'olwaleero bakyamugoberera, n'olwo lwe mbagambye lwe nayimba lwe nasookerako baluyita awandisonyiye taata kubanga nali nnyimba ku siriimu. N'omugenzi Fire Lutaya n'alwagala n'aluteeka ne ku firimu ye, kitegeeza nti yalulabamu omulamwa. Naye bw'obanga oyimba oluyimba nga lwakuweta amakoona 2 lufe, tojja kuluganyulwamu ate n'eggwanga terijja kuganyulwamu. Honorable Fausta Bitano, tulina essanyu nti olw'embeera eriwo nti olwaleero bategese okujjukira omugenzi Kafeero, kyassanyu nnyo mu bulamu bw'abantu nti kiyongera okulaga ligasi ki gye yaleka. Nenkubiriza abantu bwenna abali eyo nti mu mbeera yonna making sure nti oleka omukululo kubanga obulamu bwa kiseera ate tuliwo katini, naye kyokoleredde kyosize kyokungula oba kyolese mu nsi abaana bo be bajja okugabana ku bikolimu oba ku mikisa gyolese. Tusiimye nnyo Father abadde ku ludda lw'abantu, ayogedde bulungi nnyo, abakubiriza omulanga n'abakubiriza mwenna abali mu Uganda musabire President Kyagulanyi kubanga lwe lumuli lwe tulina mu mbeera eno gye tulina. Father yongedde nakkaatiriza nti ebintu bye tulaba tebikyali bya kizikiza. Abantu babawamba misana, abaana baba amakomera gajjudde abaana ab'oku nguudo nga gavumenti etaddeewo na option nti bannange tubateeke wano wabula gwe bakwatira ku kkubo olw'okuba omuntu anoonya daily life or survival n'abeera ng'atwalibwa eruzira. Bannayfe batukubiriza nti ebintu tubiraba wabula buvunaanyizibwa bwaffe okwerwanirira, okufunvubira n'okwesabira. Wamu mu kyo tusabire nnyo abantu abaaleka omukululo.